Abampalana kasookedde batandika okumpalana badda buzi wansi nze nzira buzi waggulu. Gye batwala omutima gwabwe omubi okunjogerako basigala na bali babuuze lwaki ono omuntu yenna gwe tubadde nti ategeera obudde bwe bwonna bumaze ku Bujjingo. Okay, katulabe Bujjingo yaani? Abalabe baffe be batwanjula eri ofiisi ze nandibadde situukangamu, eri ab'ebitiibwa be nandibadde simanyangako. Nze nsooka okugendako mu ofiisi z'abaminisita nga waliwo andoopi. Omuntu yejja mu kibuga muno ng'alya anywa, ali mu bikomera, avuga emmotoka, byonna bya ntuyo zange, n'agenda ewa Honorable Minister Nakiwala n'agamba sigula mmere ate siweerera baana nga nyina evidence. Era bwe natuukayo ate ye teyajja. Okuvaawo Honorable Minister Nakiwala twafuuka ba mukwano. Yamukubira essimu n'amugamba guwaloopi yatuuse dda wano. Era agamba buli wiiki ofuna emitwalo 8. Emmotoka gy'ovuga erimu amafuta erina mu mannya ge. Ennyumba mw'osula ekalina ekikomera n'ekidiridde byonna yabikulekera. Tyasigenda kujja ate baŋŋambye ŋŋenda wa maama Kadaga wano guwaleetawo omusango. Bonna gye bagenda bandoopa gye nfuna emikwano emipya. Gye nfuna emikwano emipya. So ow'omutima omubi takusiiga ng'omutima omubi, wabula musabire abeere mulamu akwongere connections. Musabire abeere mulamu. Bayibuli kyeva etugamba nti omulabe wo musabire ng'omukisa. Bless your enemies. Ate Katonda ye Katonda bw'akugamba nti omulabe wo musabire omukisa gumusabire. Naye ekibuuzo kiri nti bwe gunaatuukayo guna we gutuula gugenda kubawunsinga gukomewo ewuwo, kubanga eri ajjuza kasasiro mu mutima gwe teri mukisa gutuulayo. However much Dawudi yasabira nnyo mutabani we Abusalomu, nga Abusalomu ayagala nnyo kitaawe afe, ayagala nnyo entebe y'obwakabaka awambe empambe, Dawudi yamusabira omukisa kiri ku rekodi, naye nga tegwina we gulaga. Omukisa gw'omuzadde tegutuula ku mwana, omwana ng'awala n'omuzadde. Singa tutegeera ffenna twandikutenga bintu bya Katonda. Omukisa gulinga ki? Omukisa gulinga meto na magnet. Ndeese ekyangu. Omukisa gulinga meto na magnet. Omukisa bwe gujja gwagalayo magnet egusika.